Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atukulembere ne mubaka obwaleero bwe nzikiriza nti bujja kubaako gwe buyamba eyo omuntu wo ow'omunda okwongera okukula, naawe kennyini nange kennyini okubeera nga tweyongera okubeera abantu ab'omwoyo, kuba Bayibuli etulaga nti ffe tuli bantu ba mwoyo era nga tuva mu bwakabaka obw'ekitangaala obwa Mukama Katonda, era ffe tetuli bantu ba nsi eno. Singa twali ba nsi eno ensi yali yagadde abaayo, naye ffe tuli bantu ba bwakabaka obwa Katonda. Y'ensonga lwaki ebintu bingi ensi nga bwe byagala, ffe ate Katonda tugamba tukole bulala, tweyise bulala. Naye ng'ekikulu kya byonna kye sijja kwerabira era kye sijja kwogerako bwe butuukirivu. Obutuukirivu, kubanga Mukama ebintu byagenda okutunuulira. Ani asaanidde ogenda mu kkubo ery'effunda erigenda mu ggulu? Kuba ekkubo erigenda mu muliro lyo ddene era abalikutte bangi. Naye bw'osalawo n'otambulira mu butuukirivu n'oleka ekibi, oba osobola okwefunira obulamu, ye Mukama waffe Yesu Kristo. Era ng'olwaleero ngenda kwogerako ku kintu ekikulu era ekijja okwetaagisa, kye kintu ky'okubeera nti ebiseera bingi tuwulira nti abasitaani, abo abakolera sitaani, ba agenti be, bo basobola okuva mu mubiri ne bagenda nga bantu ba mwoyo, ne bagenda ne bakola ebikyamu, ne bagenda ne balangirira endwadde n'emizimu emikyamu ku bifo ebikyamu, ng'emizimu egy'emize egimu ng'okwetunda, emize egimu nga kugamba okunyunya omwenge, ebifo ebirimu emize bwe gityo nga mingi. Wabaawo abantu abawa emmere y'omwoyo, egyo emizimu egireeta emize egyo mu bitundu ebimu. Wabeerawo abantu ba sitaani ababeera balaamiriza ebintu ebyo, emize egyo gigende mu maaso mu bitundu ebyo. Babeeramu ba satanisiti, babeeramu ba agenti nga balaamiriza emizimu egyo gigende mu maaso mu ebyo ebitundu mwe tulaba egyo emize. Bo babeerawo nga bafuba okulaba nti kwega tewali kintu oba mbeera yonna eyinza okuleeta emize egyo giveewo, kubanga ebyo sitaani byayagala. Kakati naffe n'ewa Katonda tusobola okuva mu mubiri gwaffe, naye nga tuli muntu wa mwoyo. Ng'oli wa mwoyo naawe osobola okuva mu mubiri gwo, ate Mukama n'abako byakulaga, era n'ogenda ne mu kifo ekirala. Osobola okuva mu kifo ekimu n'ogenda mu kifo ekirala ng'oli wa mwoyo, ng'era ekikulembera byonna y'enkolagana yo ggwe nga kinnoomu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kuba gw'okisaba ng'okosa obuyinza bwo, gwe nga omugoberezi gwa Yesu Kristo era omwana wa Katonda, ng'okosa obuyinza bwo Mukama bwe yakuwa, ekyo kisobola okubaawo n'ova mu mubiri gwo ne weesanga mu kifo ekirala. Oba Mukama yennyini ayinza okugamba okukola ekintu ekyo kyennyini. Asobola okugamba obugambi genda oyingire mu luggi we ruti, naye nga woyingira mu luggi olwo, ate w'otuuka eri olaba nti oli mu kifo kirala, era ng'okukkiriza kukola kinene nnyo. Okukkiriza kwonga omuntu, naye ng'ate newankubadde ebintu we biti, abamu basobola obbiwulira ate ne balabanga kwegamba nze ayogera ebintu kwegamba oba ebyawukanira ddala ku njiri gye badde basuubira. Naye gwe omugoberezi wa Yesu Kristo, kino kimanye, Mukama waffe Yesu Kristo ayagala nnyo okitegeere ddala mu kiseera kino. Osobola okuva mu mubiri gwo ng'oli muntu wa mwoyo n'ova mu kifo ekimu n'ogenda mu kifo ekirala, oba n'ogenda mu nsi endala, era ng'okukkiriza kukola kinene nnyo. Enkolagana yo ne Mukama waffe Yesu Kristo ekola kinene nnyo, era ng'olina kubeera wa mwoyo, era ng'ekyo kikola oli mwoyo. Ekyo osobola okukikola naye ng'oli mwoyo, era ne musajja wa Katonda akubuulira enjiri gy'osabira, bw'abanga ddala musajja wa Katonda, naye olunaku lumu agenda kikola. Ayinza n'okuba already asobola okukikola. Kwegamba kyengeza kugamba si kyekintu ekipya, tokiraba ng'ekintu ekipya ennyo oba kyewuunyisa ennyo. Nedda, okisobolera ddala ggwe kennyini, era nga Mukama waffe ayagala tukimanye ddala mu kiseera kino, kuba ebiseera ebijja kijja kwetaagisa nnyo, kijja kwetaagisa.
kijja kwetaagisa okuva mu kitundu ekimu n'ogenda mu kitundu ekirala ng'oli mu mwoyo ku maanyi ga mwoyo mutukuvu, oba ng'ogenda kuweereza ddala mu bifo ebyo gye batakkiriza wadde omuntu okusoma Bible, kuba waliwo ensi gye batakkiriza wadde okusoma Bible. Kati ng'ensi nga North Korea tebakkiriza kwogera wadde Katonda, tebayi mu nsi yonna okukusanga ne Bible musango kukuteeka ku kalabba. Y'ensonga lwaki ekintu nga kino kijja kuba kyetaagisa ssaawo wokka naye walala wonna, era leero kyengenda okwogerako. Naye nga sinakyogerako, njagala nsooke nkubulire nti bw'obeera omuntu ow'omwoyo, engeri gye kikolebwamu, tusooke tutunuulire Adamu. Katonda we yatonda Adamu nga tannayonoona, Adamu yalina enkolagana ne Katonda waffe, Adamu ng'ayogera ne Katonda. Naye Adamu bwe yayonoona n'alya ku muti gwe baamugaana, ekisookedde ddala Adamu, tulaba mu Genesis chapter 2 verse 25, Adamu bwe yayonoona n'akizuula nti ali bwereere tayambadde engoye era n'awulira ng'aswala, n'alyoka afuna ebikoola ne yeebikka. Yamala kwonoona n'alyoka akizuula, yamala kwonoona naye nga luli nga tannayonoona yali takimanyi nti ali bwereere. Kyengezako okulaga nti kati Mukama waffe Yesu Kristo kye yajja okukola kuzaawo ekyo ekikula kya Adamu kye yali, kuba we yayonoona Adamu n'aba nga si muntu wa mwoyo kati nga wa mubiri, ng'era alaba omubiri gwe, naye nga luli yali wa muntu wa mwoyo, yali muntu wa mwoyo. Kati Mukama waffe Yesu Kristo kyeyakomyawo, kyeyajja okuzzaawo kyekikula kiri Adamu kye yali. Tuddemu tubeere ekyo, tubeere abantu ab'omwoyo, ng'era oba ow'omwoyo oba osobola okwogera bulungi ne Katonda, era oba abakubuulira n'owulira era n'oyogera naye, era naawe ekikula kyo kibanga ekya Katonda, oba n'omubiri ogwo ogw'ekitangaala. Kati Adamu bwe yanoona ekyabaawo omubiri guli ogw'ekitangaala, kuba ogwo omubiri ogw'ekitangaala kyolina okumanya nti bwe bulamu bwaffe obw'omwoyo kyekitangaala, kubanga mu musaayi gwaffe mwe muli obulamu. Bw'osoma mu kitabo kya Leviticus chapter 17 verse 14 watulaga nti obulamu buli mu musaayi, obulamu buli mu musaayi. Kati gy'okoma okutambulira mu butuukirivu n'okuyaayaana okubeera ow'omwoyo, ekyo ekikula kikomawo mu musaayi gwo, ekyo ekikula eky'ekitangaala. Omuntu wakulabako ekitangaala kiba kiva mu musaayi gwo, gy'okoma okuyaayaana okunoonya Katonda, omusaayi gwo gwe guleeta ekitangaala ekyo, gwe gutandika okuvaamu ekitangaala ekyo. Gy'okoma okubeera omuntu ow'omwoyo gye kyeyongera okubeera ekitangaala nga kyaka nnyo, era omulabe Sitaani akiraba. Kati ekyo kiviira ddala mu musaayi. Kati Adamu bwe yayonoona, ekyo ekitangaala ekyali kimwetoolodde ekingi kyonna kyonna kyaggweerera ne kiddira ddala munda. Omubiri gwe ogwali gutalabika kati n'agulaba, naye nga luli kitangaala kye kyali kimuvaamu nga kyamaanyi, nga n'omubiri gwe tagulaba, nga tamayina kuga nga tagulaba, tamanyi na bwafaanana. Naye ekitangaala kyonna we kyabulira munda omulundi gumu n'alaba omubiri gwe. Yesu Kristo kye yakomawo okukomyawo, kyajja okukomyawo. Tubeera abantu b'omwoyo, ekyo ekitangaala kitandika okuvaayo, kitandika okugenda kugamba nga kyaka, kitandika okuvaayo. Kati olwo tuba tubeera abantu ab'omwoyo. Okuva mu kifo ekimu n'ogenda mu kifo ekirala, olina kuba ng'oli muntu wa mwoyo, ng'oli muntu wa kitangaala, ng'oyambadde kitangaala nga kye kyambalo kyo. Olwo oba oli mu kikula kya Katonda, kubanga tujjukire we tusoma mu Zaabuli 10, we tusoma mu Zaabuli 14 olunyiriri olusooka n'olwokubiri, lutulaga nti Katonda waffe ekyambalo kye kitangaala, kitiibwa na ttendo n'ekitangaala. Kati naye w'obeera n'ekitangaala oba oli mu kikula kya Katonda, nga Katonda w'asobola okubeera wano n'abeera ne wali wonna, naawe olwo oba osobola okukikola, naawe olwo oba osobola okukikola. Nga w'obeerawo n'okuba akafaananyi ng'olaba mu kyalo oba mu kitundu ekirala, ng'olaba kugamba ng'okuba akafaananyi ng'olinga aliyo, ng'olaba buli kimu ekiri kugamba ng'olaba mu nnyumba oba mu luggya buli kimu. W'obeera n'omubiri ogwo gw'ekitangaala, oba osobola okutambula mu sipiidi
ey'ekirowoozo ng'olowooza bulooza ku kifo ng'omaze okutuukayo ng'era gy'oli ng'otambula so nga kati okuba bukubi kafaananyi ng'olaba egindi oba mu kyalo oba wa naye bw'obeera mu mwoyo olukuba akafaananyi oba omaze okutuukayo. Sitaani abamusinza abawa amaanyi ago. Eno ewa Katonda kisobokera ddala muganda wange mu Yesu Kristo ampuliriza era nga kijja kwetaagisa embeera ejja kutuuka ng'ekintu weekito kyetaagisa ng'osobola okugenda mu nsi endala mu kifo ekirala ng'oli muntu wa mwoyo era n'otuukayo kugamba n'otuukayo era n'obeerawo ng'era bulijjo ng'era okola emirimu gyo bulijjo naye nga lwa kitiibwa kya Katonda nga tolina kutwala kitiibwa oba okwewaana olw'ekyo ng'era tolina kukwata ku kitiibwa kya Katonda olw'ekyo ng'era tolina kutunda kirabo ekyo wabula ng'okikozesa olw'okuweereza Mukama Katonda ng'era Mukama ye ajja kuba akuwa obusobozi obwo bw'anaalaba ng'ekigendererwa kyo si kyakweraga wabula ng'okikozesa mu mirimu gye mu kuweereza era ye we kyetaagisiza ajja kuba akulaga nti kati kyetaagisa kubanga guno omwaka gwegwo omwaka ebirabo bingi we bigenda okweyoleka nibye tutalabangako nibye tutawulirangako kubanga kino kye kiseera Mukama aba yabitutegekera dda naye nga kino kye kiseera era nga tewali kintu kigenda kukolebwa nga kipya wabula byonna byakolebwa Mukama abiddamu buzzi byonna byabaawo ne Mukama ali mu biddamu buzzi. Bw'osoma mu kitabo kya Ecclesiastes chapter 3 ojja okutandikira ku verse 10 okudda wansi ojja kulaba nti ebintu byonna ebigenda okubaawo byaliwo wabula Mukama ali mu biddamu buzzi naye byaliwoko. Kati ekyo ekikula kyaffe mu musaayi kyekyekitangaala y'ensonga lwaki tunaazibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo guleeta ekyo ekikula mu ffe kubanga obulamu buli mu musaayi. N'osoma Yokaana chapter 1 verse 4 nawe watulaga nti mu ye mwalimu obulamu Mukama waffe Yesu Kristo obwo obulamu bwe bwali ekitangaala eky'abantu bonna mu ye mwe mwali obulamu obwo obulamu kyekitangaala. Ate Leviticus chapter 17 verse 14 watulaga nti obulamu buli mu musaayi obulamu buli mu musaayi. Yensonga lwaki olaba nti ye Sitaani amanyi nti omusaayi gw'abantu ayina amaanyi ag'enjawulo gaafuna kyova olaba bakolera ku musaayi ku saddaaka. Yensonga lwaki olaba nti bw'ogenda n'ogenda mu abo abasawo abalogo baba bagala nnyo babeeko ekintu kye bateeka mu musaayi gwo oba bakusaleko oba bateekemu eddagala batte ekikula ekyo eky'ekitangaala baba bagala ekyo ekitangaala bakizikize. Yensonga lwaki baba bagala akantu naye kaba katono nnyo ak'omusaayi gwo babeeko ekintu kye bateekawo batte ekikula kiri eky'omusaayi kuba mu musaayi gwo mwe muli ekitangaala gye twongera okubeera abantu ab'omwoyo ekyo ekikula kyaffe eky'omusaayi gwaffe ekitangaala kitandika okuvaayo kitandika okweyoleka era ne tubeera bantu ab'ekitangaala kuba tujjukire obwakabaka bwe tubeeramu obwakabaka bwaffe gye tuva bwe bw'ekitangaala. Kati n'abasitaani nabo we bagenda ewa Sitaani kyasooka okutta kwe kubaako ekintu kyayongera mu musaayi gwabwe ateekemu ekikula kya Sitaani ewa Sitaani. Buli muntu ewa Sitaani asobola okuva mu mubiri gwe n'agenda mu mwoyo nga wa Sitaani omusaayi gwe aba yateekamu ekikula kya Sitaani alina okuba nga yanywa ku musaayi ne gwegatta n'omusaayi gwe ng'omusaayi gwe baba baamuwa gwe yanywa mwalimu omusaayi gugattiddwamu nga Sitaani alina byamaze okugukolerako era yoyo asobola okuva mu mubiri gwe. Teri wa Sitaani asobola kuva mu mubiri gwe nga tanywanga ku kintu bwe kityo. Kati naffe ne wa Katonda waliwo omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogutunaazaako ebibi byonna ogutunaazaako ebibi byonna. Kati amaanyi gali mu musaayi ogwo kyekitangaala. Kati w'obanga otambulira mu butuukirivu omusaayi gwo mwe muva ekitangaala ekigenda okukusobozesa okuva mu mubiri gwo n'ogenda mu kitundu ekirala. Ekintu ekyo kijja kubaawo kubanga gye tulaga kijja kwetaagisa era tukiraba ng'ekintu ekyenjawulo ennyo wabula kisoboka era kijja kubaawo n'obujulizi abantu ojja kutandika obbuulira ne ku kyaki gy'osabira bw'ebanga kyaki namu mu mwoyo
ojja kutandika okuwulira obujulizi obufaananako bwe butyo kwega kijja kuba kintu kya bulijjo kubanga ensi gyeyolekedde Mukama ali mu kuteekateeka abantu be abateeka mu bifo ebituufu we bagenda okukolera obuweereza era bw'obanga obadde ng'onoonya Mukama mu mwoyo ne mu mazima Mukama agenda kukusisinkanya ffenna Mukama agenda tusisinkanya abantu abagenda otusomesa batujje ku ddaala erimu batuteeke ku ddaala eddala Mukama ye ali mu kuteekateeka abantu be mu nsi yonna ali bateeka mu bifo ebituufu nga be bagenda okusomesa abantu be okubateeka ku ddaala eriddako gye twongera okubeera abantu ab'omwoyo twongera okuba nga tujjuzibwa omusaayi gwa Yesu Kristo ogwo ogutubikka tusobole okukomyawo ekikula kya Adamu nga tannayonoona Adamu eyayogeranga ne Katonda n'atuula ne Katonda kyekyo ekikula Mukama waffe Yesu Kristo kyali mukomyawo kati omuntu waba tannalokoka oba walokoka n'asigala nga tambulira mu kibi abeera mu mubiri ng'ayagala mubiri gwe byagala nga tayagala spiriti kyeyagala naye gye tukoma okudda eri Yesu tutandika okwesalako eby'omubiri ensi byeyagala naki ne tubyesonyiwa kati ogwo omwoyo ne gutandika okukula gye tukoma okwewa ebintu by'ensi n'amasanyu g'ensi mu mwoyo twongera kubeera nga baana bato n'ekitangaala kyongera kuzikira kyongera kufuuka kitono nnyo naye gye twongera okwewa Yesu Kristo n'okuva ku bintu by'ensi ekitangaala kyongera okweyoleka ekyo ekitangaala omulabe sitaani kyatya era gy'okoma okunoonya enkolagana ne Yesu Kristo kubanga ye ekitangaala naawe ekitangaala kibeera mu ggwe ekyo ekitangaala omulabe kyatya kubanga omulabe sitaani abo ba agenti be oba abaweereza sitaani bo basobola okukola ekikyamu ne kikwata omuntu yenna kobe wa ddiini ki owa sitaani kasita akola ebintu byebyo oba eddogo oba katugeza ayagala kutta asobola okutta omuntu yenna kobe wa ddiini ki oba osinza ddiini ki oba okkiriza ki asobola okutta ekintu kyokka ekimulemesera kyatya ng'olina enkolagana ne Yesu Kristo nga Yesu Kristo akumanyi ng'olina enkolagana nga Katonda tomusinza na kuteebereza ng'olina enkolagana ekyo omulabe sitaani kyatya ekyo ekitangaala ekyo kati ekyo omulabe kyatira ddala katulina okuba tuli bantu bakitangaala kama bakuume